Olunaku lw'eggulo twakulaze emboozi y'omukazi yakubyewo ezzadde eri abaana 6 mu ddwaliro ly'e Lubaga. Kigambibwa nti abaana bano tebasuze mu ddwaliro lino era baweerezeddwa bunnambiro mu ddwaliro lya gavumenti ery'e Kawempe okufuna obujjanjabi obusingako. Naffe tubukeerezza nkokola ne twolekera e Kawempe wabula eno ate tusanze Miranga oluvannyuma lw'abaana bano okufa omu ku omu mu kiro ekikeesezza olwaleero. Bananga abalala mufulume. Maama w'abagenzi bano Nakawere Namakula Hawula tumusanze mu ddwaliro nga tabitegeera. Silivia Namutebi amanyiddwa nga Maama Fiina naye bimukalidde ku matama bw'akedde ku ddwaliro okulaba abaazaaliddwa embeera mwe bali kyokka n'asanga bitalo. Kyokka namulaba ekiro ssaawa 4 kitegeeza mbadde nnyo okukeera okujja wano ndabe entandikirawa okulanga nyamba omwana obulamu busobole abaana basobole okukula bafuuke endowooza ekyobulambuzi kubandooza yasoose okuzaala abaana 6 omulundi okumu naye ngenza okutuuka n'ekyomukisa omubi nti buli kyenze nakyo kinsaba nsanze abaana be bonna bafu. Joyce Lubaale okuva mu ddwaliro ly'e Kawempe agambye nti abaana bano okuzaalibwa nga tekuliiko aweza kilo n'okubatambuza olugendo okuva e Lubaga okutuuka e Kawempe byakosezza nnyo obulamu bw'abaana bano olw'ensonga nti n'abasatu baafiiridde mu kkubo. Babadde baweza half kilo n'obutatuuka bagezezaako kubaleeta wano naye omukkubo abaana 3 bafudde. Watuukidde wano nga bali 3 naye bali mu mbeera mbi nnyo. Abasawo bagezezaako kye basobola okubataasa naye tekyasobose. Nakazadde wamu ne taata w'abagenzi baliko bye boogedde. Tutaavaana muto wange naye yandekera obuvunaanyizibwa bw'omwana bw'omukyalo ono era mulabiridde ne ku mwana yasooka nze mbadde mulabirira. Kino tekimunzigyako ngenda kubeera wera mwana wa mutabani wange. Omubaka omukyalo ow'e Kawempe North Naluwooza Rashida yawaddeyo ambyulensi okutwaliramu emirambo e Luweero okuziikibwa. Nsazeewo ndeeta ambyulensi eno tuteekemu abaana bano tuwerekere omuzadde ono wajja atwala abaana bano. Zibadde ziwera ssaawa 6 ne twolekera olw'e Luweero ku kyalo Kibazza Nnaalongo era tusanze abakungubazi baalindiridde dda. Emirambo gisoose kuyingizibwa munda mu nnyumba oluvannyuma gisaaliddwa ne gitwalibwa okuziikibwa. Disitulikiti Kadhi w'e Luweero Mustapha Lule asaasidde nnyo abooluganda n'ab'emikwano n'asaba emyoyo gy'abagenzi giwumule mirembe. Sulaiman Ddiba nga yazaala taata w'abaana bano wabula nga naye mugonvugonvu agambye nti mutabani we yasooka n'azaala abalongo ne babuuka n'azzaako aliwo kati era ng'abadde azizzaako 6 wabula nga nabo bafudde. Awange oba wakola boa 6 boya babiri obuti awukikozo akayara birundi kepiri kapanda bafa. Abagenzi 6 ng'abaana ba bulenzi ate nga 2 ba buwala bagalamiziddwa buli omu mu ntaana ye ku ssaawa 8 ez'olwaleero era entaana zibadde 6. Okuziika kuno kubadde ku kyalo Kibazza Nnaalongo ekisangibwa mu disitulikiti y'e Luweero. Wano Naluwooza Rashida awadde Sulaiman Ddiba akagaali kamuwanirire mu kutambula oluvannyuma lw'okukubwa puleesa. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu.